Ngatuaniriza Pastor Wilson Mugende Muganda wa Fono bane twaze wano kutendereza channel ya gospel twaze kubulira njiri ekitundu kino tukiwe respect. Amina. Muganda waffe Yesu ekubona amazima n'obulamu twaze wano kubulira abantu njiri tosobola kuleeta bintu ebyo ku stage eno banange. Amina. Aba gospel tuyita mu bintu bingi nnyo tulabe nga tuwulira abantu enjiri tosobola kukwata ekitundu kyaffe ne mukitegako ebintu. Munatusonyiwa tetuli bwe tutyo era tetwagala nnyo kunenya bantu mu mbeera bweti, naye kino si kirungi, kintusiza bubi nnyo. Olwedde sitaani ali mutulwanisa ate naffe tumulese ku stage. Amiina. So tuli balokole tukusonyiye muganda wange, naye munange kino ekitundu tutaze kibulirako njiri era twagala abatamanyi Kristo bamutegeere. Haleluya. Bameka wano ng'oyagala gospel music? Abantu b'ejjinja bane tuwagire gospel music. Tuyita mu bulumi bungi abayimbi ba gospel okubuulira enjiri. Bwe mujja mu bungi ne mutuwagira kitwongera amaanyi okubunya Kristo. Akumbulesingireko jukire concert eno mu bulamu bwo mu linnya erya Yesu. Na buli kibadde kyesibye mu bulamu bwo tukiragira okutta mu linnya erya Yesu. Ebigere byoleka ettabaaza yeetazikira ekwakire mu linnya erya Yesu. Haleluya. Erimbi abavubuka bangi nnyo ne balowooza tuguli omuziki gwe gunyuma. How many of you believe that gospel music is full of life? Bameka abakkiriza nti gospel music mulimu obulamu. Abavubuka temugenda kutwalibwa wa sitaani, mugenda kuweereza Mukama era bangi bagenda kutegeera Yesu. Haleluya. Katuwulira bw'obanga olina akatebe nga kakuli mu maaso awo ng'olina akatambaala abalokole tuli balalu, njagala tulaluke nga bw'olaluka kansaba omutonzi oyo akusumulule. Amina. Njagala okulaba obutambaala waggulu mu bbanga, njagala okulaba obutebe mu bbanga, buli kimu kyoti n'obanga oli mulema wanika kyewazze nakyo anti olunaku lwaleero yatukukyalidde. Haleluya. Haleluya. Jinja leka twake tulage nti waliwo ekintu ekyamaanyi ekikutuka mu jinja. Ffe twaze nga tulina missoni yakusumulula buli kimu ekibadde kisibye jinja kubanga tulina omusumuluzi. Haleluya. Wanika akatabo genda yimba ekintu kimu wagamba hale aleluya hale hale aleluya hale hale aleluya aleluya hale aleluya hale aleluya hale aleluya Amen. Hale aleluya hale aleluya. Leka tudugaze sitaani kyabadde adugazza tekidugaze nnyo. Omutonzi waffe yeeraga amaanyi. Haleluya. Wanika ky'osobola mu bbanga, wanika akatebe buli kimu ky'osobola. DJ ngatuwaniriza Pastor Wilson Mugende. Anajukire ekikwazo anajukire ebikokoma ani yafukako ku buliri anje yekiruma yetuke lwaki buli kyayambala kinyuma lwaki ne bamukyawo omuddira lwaki yayita banne we balemwa lwaki Juma mulokole mumwagala olwaleero gw'oyita banne we balemwa. Akalulu ka Yesu wanika emikono Mukama akuwa 5
bamekanga ogamba Mukama akwagadde, bamekanga ogamba mukadije, bamekanga ogamba Mukama akwagadde. Mukama feebazibwe. Muganda waffe ono bane twaze wano kutendereza channel ya gospel, twaze kubulira njiri, ekitundu kino tukiwe respect. Amiina. Muganda waffe Yesu ekubona amazima n'obulamu twaze wano kubulira abantu njiri, tosobola kuleeta bintu ebyo ku stage eno banange. Amiina. Aba gospel tuyita mu bintu bingi nnyo, tulabe nga tuwulira abantu enjiri. Tosobola kukwata ekitundu kyaffe ne mukitegako ebintu. Munatusonyiwa tetuli bwe tutyo. Era tetwagala nnyo kunenya bantu mu mbeera bw'eti. Naye kino si kirungi, kimpisiza bubi nnyo. Olwedde Sitaani ali mutulwanisa, ate naffe tumulese ku stage. Amiina. So tuli balokole, tukusonyiye muganda wange. Naye munange kino ekitundu tutaze kibulirako njiri, era twagala batamanyi Kristo bamutegeere. Haleluya. Bameka wano ng'oyagala gospel music. Abantu b'Ejjinja bane tuwagire gospel music. Tuyita mu bulumi bungi abayimbi ba gospel okubuulira enjiri. Bwe mujja mu bungi ne mutuwagira, kitwongera amaanyi okubunya Kristo.